olunaku olwokutaano Glory agenda kubanga atuusibwa e Kampala. Olunaku olwokutaano Glory agenda kubeera ng'atuuka e Kampala. Kale finally ebya Gloria byo bimaze okubanga biggwa bwe twogerera ab'eddwaliro bamaze okubanga bakliyaringibwa era nga ekiriwo nti olunaku olw'enkya agenda kuba ku nnyonyi nga bw'owulidde omukulu eyawoomye mu nteekateeka ezo nga bw'abadde agezaako okubanga kati awo wennyini ajja kusaba kabiru kano kampale ka like ate nammwe ababadde basaba Gloria abe ng'akomezebwayo akajjukira waaliwo okubaganya empawa okwenjawulo nga bamu abagamba nti oba oliawo bamwokye aleme kubanga adda okukatinga posi wabula ng'abantu abasinga nga bwe mwageza okubanga mu comment section mukikolaawo ne mukkiriza nti eby'amazima kiba kirungi omwana nadda ewaka mamiwe naabanga mukubako eriiso evanyuma kati awo nnyini nja kusaba subscribe okufuna ate video ezifaananako nga zino n'ezisingawo. Gloria finally wakuddizibwa e Kampala olunaku olw'enkya nga ntegeddeko ne booking z'ennyonyi amaaso awo abakulu bagenda kuba babyogera nti bamaze dda okubanga oba oliawo bazikoolako okulaba nga bambi omwannyinaze akomawo finally ewaka Gloria bwetwogera nti millions ezisoba zonna sente zeetaagisa zamaze dda okuba nga zifuna era mmwe ndabyeyo akalive akamu nga muli mu kusonda bannaye mulekeraawo omukulu sente zo zamaze dda okuba nga bafunibwa naye nga kashi gwe tulina wa Gloria tewali addamu kusondera Gloria era tewali akkirizibwa kuddamu kwogera kulinnya Gloria ng'asaba ssente kitegeeza Gloria tumumaze olunaku olwokutaano Gloria agenda kubanga atuusibwa e Kampala. Anja kwebaza mmwe namwena abanoganda abali e Dubai awo amwe bali kubanga mukoze omulimu guno gw'amaanyi ndowooza ate kikoma ku Gloria yekka akigende ne ku bannaffe abalala in case omusiba aguzize nga guno we mwegatta awamu amaanyi agasobola okubanga gabeera ganjawulo okutuuka ate okubanga ekkula bwe liti tijja kwajja kati ffe tujja kubeerawo okubanga tukulaga updates zonna ku nsonga za Gloria. Ebifaananyi bino byolengera bwe batyo bwe basobodde okubanga banja ensonga zonna era nga nja kusaba ate nkujjukiza abajja airport pickup nga sinaba kubanga nkuwa ebyabadde mu lukiiko ssente mmeka ze basonze naye nga ntegeddeko ssente zonna zamaze okubanga zifunibwa era ne maama waliwo akatini ke bagenda okubanga bamuterako asobole okubanga oba oliawo atandikirawo okulabirira abazzukulu naye nga byonna kitalo nnyo naye nga mwe abasonze it is good Mukama Katonda omwego omugenzi agulamuze ekisa naye nga bajja airport pickup balina airport pickup esinga okuba eyakabi ono mu ggwanga Uganda ate n'ebitundu by'eggwanga ebisinga basobola okuba nga bakusaabaza ate ku namba zezo ku screen yange ate basobola okuba nga bakutambuza olamu ne busobola okuba nga oba oliawo ogenda ng'oli comfortable okuva ku kisaawe ky'ennyonyi kati ate awo wennyini kkirizagaana nja kuba nga nkuwa video zino olabe enteekateeka za ssente nga bwe zatambudde then nja kuba nga nkuwa neki ekiri mu ddwaliro. Esimu zaffe zikola bulungi twetegereza ffenna sente ziizo kanzibaleetere muzirabe abasonze mwenna tweyanzanye tweyanzeege zino zenkutte wano ziri miliyoni 10 mu emitwalo 12 tusirike nzibale bulungi oba tuzibale bulungi 5 ako kakadde madamu kwata sente ezo ate mukawa Oscar Banange ndabyo jabwe ako kakadde onaanza zitaka mu bizareti 5 obwe bumeka busatu 5 gano maanyi gamwe abasonze gano maanyi gamwe abasonze tweyanzanye tweyanzeege sikiriza obumukaaga asante namu obumusanvu nabakibalikasena kwita muwa obumunana naye kino kyakasena kwita mu ngalo obumwenda asabula mwenda obaze
Kuliko ezibulako nnyongereko. Ezo 10 Kuliko ezibulako nnyongereko. 10 mu emitwalo 12. Ezo zizo. Gaffe abasonze ezo zibadde zizo naye. Let's feed at home. Sente zizo. Uliriza bulungi nnyo olunaku lwe nali wano okusembayo mukulu Timo yatikkirwa emitwalo 50. Tuzijjukira bulungi ffenna, sente ezo zirina. Waliwo ne gurupu endala eri ku TikTok bagiyita One Love Family, ndowooza kwe bali abalaba kwe bali. Tweyazanye tweyazeege nabo bantise emitwalo 14. Mugatta sente ezo ziri emitwalo 64. Kale tuliziganye bw'ogatta miliyoni 9 mu emitwalo 48 gattako emitwalo 64 ogenda kufuna sente meka Irene? Miliyoni 9 n'emitwalo 48 gattako 46. Gattako Nenda emiliyoni 9 mu emitwalo 48 ogattako emitwalo 64. akakadde kamu emiliyoni 10. Ono wa taxi gwe mubuuza mathematics. Olina mutera kola question. Ogambe bako emitwalo meka? Atano. N'emitwalo 10 n'emeka? Nkaaga mwena. Zirizogattako zijjo. Kubanga waliwo eziriwo zigattibwa for expenditure. Zagenze? ayagala kugata marajjeko. Mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 075 2 87 15 15.